Why do we say that Allah of Quran is not the God of the Bible? Quran eyogera mu sura eye-10:12. A Quran speaks in chapter 112. Egamba nti kul huwallahu ahadu Allahu samadu lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mazima nti Allah ali yekka bwannamunikina. That Allah is only independent. Talina mufaanana mu bwennyini bwe. He doesn't have anybody that resembles him. Tazaala era tazaalibwa. He never given birth and was never produced. Lam yalid lam yulad. Tazaala era tazaalibwa. Kakati oyo si ye Katonda wa Bayibuli. Now that one is not the Lord of the Bible. alhamdulillah wahdahu thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyuna wa habibana maulana Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. This is Dawa TV Uganda. Tuli ku Dawa TV Uganda jimujimanyidde ddala obulungi timoto ya fega it is Islam for all. Mu program jimusinga okakasa eyitibwa The Research Desk. Tutudde amanya n'eddoboozi Sheikh Ismail Sheikh Abdul Nur Ismail Simatimba Kenzala. Masha Allah nga tuzze n'omulamwa gwaffe okusinza katambya kumulabye Allah wa Quran si Katonda wa Bayibuli. Tuzze tubeere nga tukoze eki tutematema ensonga zino owaye abantu balina ebakola ki byeboogerako babijja kumanya oba bali awo bali ku gesi waka oba oliawo weboogera gye baki ge mazima. Olwaleero tugenda kubeera nga masha Allah tugenda kubeera nga tubinyweza tubikakasa tubyawula tubigatte insha Allah taala. Omuntu ove wano wakakasiza ndi mu butuufu abantu basala kutuula wansi basome bawone emitawaana egiri ku mwaliro gw'ensi eno. Mu studio sirimu nzekka ndi ne Sheikh Abdul Shahid tumusiime somesa omutendeke masha Allah kasoka watu hapa yuko salama. Abalabi baffe abaagalwa aba Dawa TV Uganda kambalamusi n'ekiramuso ekisinga byonna ekyatuweebwa Mukama Katonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah. Sabo Sheikh tugenda kutunuulira omulamwa guno. Omulamwa guno wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yali ategeeza mu Quran mu suratu Al Imran aya y'enkaaga mu nnya. Allah yatugamba nti qul ya ahla alkitabi ta'alaw ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a. Aya eyo ogituusemu soko ogitusemeteme tulabe inshallah. Mu lulimi Oluganda egamba bweti gamba nti abange bannannyini kitabo. Tukakasa nti olwayonze naawe abali wano Quran weyogera ku bannannyini kitabo oyinza okuddako okuwaggulu awo tusooke tunoonye bannannyini kitabo be baluwa. Genda ku aya y'ensanvu mu tafsiri yayo tujanguyeeko aya y'ensanvu mu suratu Imran. Bannannyini kitabo Abayudaaya n'Abakristaayo mukweka ebyo ebiri mu bitabo byammwe ebitegeeza amazima ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga nammwe mubimanyi era nga mubitegeera. Kati kitwagadde mu tafsiri eyo kubadde kubalaga Allah lwayogera ku bannannyini kitabo aba ategeeza baani? Aba ategeeza Abayudaaya n'Abakristaayo. Allah tubakowoole mujje ila kalimatin sawa genda maaso seeka mujje eri ekigambo ekyenkamunkamu mpulira wakati waffe nammwe tuleme kusinza mulala yenna okujjako wabula Katonda. Tuleme okumugattako kintu kyonna mpulira era tuleme kusinza abamu mu ffe okujjako Katonda. Bwe babeera nga bakyuse okuva ku ekyo mugambe mujulire nti mazima ffe tuli basiraamu abakkiriza obwomu bwa Katonda. Awo tugenda okwawukanira kubanga mu ggulu ne mu nsi sooka ontuukirako mu ssuula eya 21 aya eya 22 aya eya 22 Allah subhanahu wa ta'ala tugamba atya
22 suratu al-anbiya aya ya 22 Allah ishibwa tugamba law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallah rabbil arshi amma yeye nyine singa mwalimu mu byombiriri muggulu n'omuki eggulu n'ensi bakatonda abalala okujjako katonda omutonzi ali omubwati byandyonoonese byombiriri ayawulwa katonda nanyini arushi kwebyo bye bamwogerako fe okusinza ku aya eyo etukakasa bulungi nnyo owulidde nti mu ggulu ne mu nsi temulimu bakatonda balala mulimu katonda omu nga n'erinnya lye yaani ya Allah era nabo bennyini mu kitabo kye bawandiikawo bennyini abatambuza guno omulamwa guno mu kitabo kyabo kyennyini mu binoonye kakibeere kya luzungu kakibeere kya luganda simanyi oba bakubye ebyennimi endala nange mbadde nkyamanyiko ebyo bibiri naye mu bitabo byabwe ebyo buli eri akifunyeko kopi manyi kati bagenda beeditinga ekitabo ekyo kati oyinza okumasitalinga page eno mugundi eyokubiri nebakolaki nebakola editing naye kigenda ku page kiki endala naye tuuka ku mutwe Allah w'abakristaayo ye katonda wabaki Allah wa Qur'an omuntu gwe yawulidde naye ku paragraph ezisooka ebbiri webakuleetera ekigambo ekigamba nti abawalabu abakristaayo katonda bamuyita Allah babennyini mu kitabo kyabwe nebakiteekamu twali wa bwayisaawo wabawo omusumba munene yatandika ebintu ebyo n'atulayetera bayibuli ey'oluwalabu yennyini era gituwanga kirabo seeka musomesezza nnyo n'atuwa ebitabo bimeka ekyoluzungu mu kitabo kyabwe ekyo n'ekyoluganda ne bayibuli ey'oluwalabu tugenda ogibukula fulumu okuva ku lubereberye paka ku Malaki va ku Matayo endagaano ekadde neggwa n'ojja ku Matayo paka ku kubikkulirwa tegeregese bulungi nga katonda alimu yaani ya Allah mu bayibuli ey'oluwalabu ne mu katabo kaabwe abo nako nga bakakasa katonda w'abawalabu abawalabu abakristaayo katonda bamuyitaani Allah baawukanirawa ti Allah ono ow'abawalabu tazaala naye owaba naakoze eki kati ekyo kibafuula bameka babiri asigadde ali kiki ali omu ntegeerayo yakoze eki gyotadde ku ki yeyeewunzise n'obeera ng'ekinyira ekikulaba ng'otambula bwotoola kyo kirowooza kyekikoze eki gwe yeewunzise so nga bambi kyo kyekikoze eki ekiri ku mutwe kyekikoze eki kyekyewunzise oba tuli ffenna seeka kati osako obitegedde seeka kati Allah okuva Qur'ani nambulukufu ku nsonga eyo kaakati bano abagenda nga bavuma Allah ng'ate bakimanyi mu bayibuli oluwalabu Allah ye katonda eyatonda eggulu n'ensi ekigendererwa kyabwe kibeera ki kati ebintu bino bakadde baffe omugenzi Mutazindwa Sheikh Kyeswa Abdallah Sheikh Walugembe ne tiimu gye bajja bakoze eki batembeeta tegerekese bulungi basooka ne bakwata abantu bano ba evangelist bajja nga bangi bakulembeddwa omugenzi balabye ekkubo owulidde ne bajja ne super 10 kati super 10 eyo neesika omuguwa munene nnyo ng'eyagala okuyimirizawo ebintu byayo kisa kyatuuka ne bakakasa nti obusajja bukyeswa butukoze eki butukubye omupiira naye kati tukoze tutya kati tiimu y'abawaiswa bino tulina bikyusa kati kwali kwakwekwata ku bisubi kudduka mulingi banoonye we banaayitira okubeera nga bakoze eki basigaza abantu baabwe kubanga abantu baali basiramukira ku supiri etagambika olidde tulina obikolaki era bino tebinawusa wadde myaka 10 olidde bino ebigamba nti Allah wa Qur'ani si katonda wa bayibuli tebinawuza myaka 10 ntegerekese bulungi babitandise lwaki kubeera nti
mufyulya bwino ku bwino tusinza tutya Allah ntikatese bulungi mwerabira erinnya lya Katonda awo wetwabameggera okwerabira erinnya lya Katonda kwekwata kuki ku bisubi bamanya nti kati bameggeddwa nga kati solution eri kukyusa kiki nwana era ne bakyusa kiki enwana mu kukyusa enwana ne baleeta omutwe ogwo ne bagukubira n'ebiki n'ebitabo naye nga bakimanyidde ddala nga Allah watugamba nti alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun aho bacho amazima bagamenyidde ddala naye bebabuliza ku migongo gyabwe n'ebintu ebyo wali obuki obuzibu fitukakasa Katonda yatonda eggulu n'ensi yani ali omu nga n'erinnya lye yawulidde yani ya Allah eyo mu Qur'ani n'obujulizi tubuleese nga mmwe nnyini mu byenoonyeze mu bitabo byammwe bennyini bye mwewandiikira seeka agenda kwongera okugaziyamu kutegerekesa bulungi wabeera nga ali omu ng'olwaleero ffe tugenda okwawukana naawe kwe kubeera nga omaze okugjawo kino Katonda si yani Allah si ye Katonda wa Bayibuli ali n'oleeta Yesu awo n'oyoza omaze okutukuza obulungi n'ogenda n'oyanika mu ttaka ate Yesu ye Katonda ate kati Yesu ye Katonda ne mutembeeri era kati kyekyo kibatembeeya kati kagurupu ke kamwako kakati awo wenyini oyo Yesu nga bwe bakkiriza nti mu Bayibuli y'Oluwarabu Katonda ye Allah kati Yesu gwe bayita Allah ate yakuwa ye bamuyita ani naye gwe bayita Allah mu Qur'ani biri ebintu byabasobako biri ebintu byabatabukako olidde kyovudde olaba kati bano ba Jehovah Witness bo baze n'enkuba mpya nga bo bagamba nti there is no Jesus, there is no God, there is no Holy Spirit, but all that one is Jesus Christ in incarnation. Yesu yaliwo mu incarnation byonna biriyo ebisatu abimalira ayo ye Katonda naye omubuuza ye Yesu kyate gwamma gwe oli biki asooka nakulaga nti ye muki muntu nakulaga nti ye mubaka oba tusome ebitabo nnyiriri toyogera kyenkola ssebo sooka onsomereko mu Yokaana 8:8 tubuuze Yesu yennyini Yokaana 8 olunyiriri naye lwaki tetusimbudde mu Qur'ani kyoyogera kyenkola ssebo sooka onsomereko mu Qur'ani tugenda kutambulira nnyo mu ssuula eyokusatu eyo essuula eyokusatu sooka onsomera essuula eyokusatu aya 47 aya eya 47 agamba atya n'agamba Mariyamu mukama wange ngeri ki bwe naafuna omwana nga sinnaba kukwatwako omusajja yenna weekityo bwe kinaaba Katonda nga bw'ayagala Katonda atonda nga bw'ayagala bw'abanga amaze ekigambo entegeka ddala mazima akigamba nti ba nekiba nga bw'akyagadde yani gwe batonze Mariyamu ne Yesu Mariyamu yeebuuzizza nti naafuna nti olubuto Katonda namugamba atonda nga bwakoze eki bw'amala okutonda n'agamba nti ba nekiba genda ku aya eddako aya 8 wayuallimuhu alkitaba walhikmata wattawrata walinjila era Katonda ajja kumuyigiriza amateeka n'okumanya ensonga ne Tawraati n'enjiri oyani Yesu amakulu nti atondeddwa kiki kitonde kyani sooka ŋŋendereko mu ssuula ya 3 aya eya 5:9 bw'amaze okutondebwa atondeddwa mu foomu ki mu maaso ga Allah ali biki essuula ya 43 aya ya 5:9 tali ye Yesu wabula muddu wa Katonda omuwulidde
mudduwani wa Katonda gwe twagabira obwannabbi ne tumufuula ekyokulabirako eri abaana ba Isirayiri. Okitegedde oyani Yesu ye Yesu atondeddwa butondebwa n'afuulibwa nabbi ng'era kawaniro kanene eri abaana baani ba Isirayiri. ntegerekese bulungi nabukeera ku makya bona bagamba nti oli Katonda ddala kati tugende ewaabwe gye bategeerera tusome ennyiriri 2 tufunzeemu ate tugaziwemu sayidi eyo. Tusookera ku Yokaana 8 onyinza olwana lugamba lutya? Yokaana 8 olunyiriri lwa 40 olunyiriri lwa 40 mu Yokaana lugamba bwe luti naye kaakano musala amagezi okunzita omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Mpulira Ibulayimu teyakola bw'atyo. Kitegedde kati ono Yesu abakakasa nti ye muntu byatubuulira yatumwa buki butumwa abijja wa Katonda waliwo Katonda amutuma omuntu waline kasadu etusoma olunyiri talulimu mu Bayibuli yagamba kitange tayogera Katonda nemugamba ddamu olusome agenda okuddamu okulusoma nga kuliko Katonda olidde kumpi agwewo kiki ekigwo somera akawo Yokaana 7:16 Yokaana 16 agamba bw'ati agambe awo Yesu n'abaddamu n'agamba atya okuyigiriza kwange si kwange naye ki kw'oli eyantuma oli akakasa muntu baatuma muki mutumi mwe muvaayo ne mumala ebiseera byammwe ne mutuuyana ne mukaza ne mukoowa muli mu kusinza kiki kitonde kati olw'okuba waliwo eyabaseereza ne muva ku mulamwa mwagala ensi yonna ebule musajja yaffe eryemu bannange mukomeewo amazima tegesobola kubaga mirundi emeka ebiri ku nsonga emu. Kituufu olidde ku nsonga emu nga kuliko amazima abiri nedda singa ngadde ebintu bino byanjawulo biringa 6 tuyinza okulondako ebisatu ebituufu naye ku nsonga ng'eryemu kubeerako ekituufu kiki kimu ekisigadde ekyokubiri kiba kikyamu. Kati nawaki tukugamba tutya nti komawo okakase nti Katonda yatonda eggulu n'ensi ali omu ebisigadde bitonde bye. Amakulu kyogamba Katonda wa Bayibuli n'owa Korani Katonda w'Abasiraamu n'Abakristaayo Katonda ali omu. Baleme kutubuzaabuza nti bali balina Katonda waabwe naffe tulina Katonda waffe. Si kubabuzaabuza. Omusajja oyo gwolabyawo asomye essula esembayo eddire 10:12 nanga nti qul huwa Allahu ahad gwe Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu bategeeze Katonda ali omu bannamunigina. Oba kitegedde nabo bakakasa nti Katonda ali kiki ali omu. Era wosoma kwano musatu Zukhrufu tubadde wano ayi ekinana mu 7 nana abaki abantu abasooka mu bukafiiri ayegamba ekyo naye bw'obanga obabuuziza nti ani yabatonda bajja kugambira ddala nti Katonda. Kale ngeri ki bwe bakyuka ne bava ku kusinza Katonda yabatonda ate ne basinza ebitali ye? Oba okitegedde nti nabo benyini obabuuza ani yabatonda era n'obawulira mu njogera zaabwe ogenda walwayo gw'olimba era balayira ani? Allah. Okitegedde kuba Katonda bamumanyi. Omanye ekigambo aleluya kyekitegeeza kyeboogera ekyo. Haleluya. Kitegeeza kise. Ekigambo kiri Allah luya. Allah luya kyaluguliki kitegeeza nti Allahu akbar. Ekitegeeza nti Allahu akbar
kati baba yoga tebamanyi kye bitegeeza nale balekana bagule haleluya tebamanyi nti boogera linnya lyani lya Allah kumutendereza nti yali waggulu si kya Luganda ekigambo ne mu Bayibuli y'Oluzungu ekiri lwakuba kati bo bali bagezaako okwokeddeyo ka eki okyegedde bakwokeddeyo ka eki naye erinnya lisigala lyeriki lyerimu nti Alleluya. Tuli ffenna kwegamba erinnya lino lya Katonda Allah bagezaako okulibuzaabuza bali okyegedde kati amazima bagamanyi naye ne basigala nga beekutte ku bisubi nebagezaako okukweka amazima nga nabo bakoze eki bagamanyi. Allahu akbar walillahi alhamdu. Seeka tandikiraawo kansoke nange nyo ku mazzi. Allah seeka omusajja omuwulidde Sheikh omusajja muwulidde era simwewuunyiza nnyo kubanga bulijjo abasajja abo mbawulira era bangi abalinga ye obasanga ku TV obasanga ku zirediyo obasanga ku nguudo oba olinnya ebbaasi ng'otambula ng'omusajja asituka mu bbaasi ng'atandikiraawo obasanga mu malwaliro obasanga buli wamu era nga bw'ogambye akatabo kaabwe balina akatabo kaabwe kebatambula nako era buli webava osanga bataddewo ekipande kibaana kiryawo kinene nti Allah wa Qur'ani si Katonda wa Bayibuli. Nze bulijjo mbatunulira ne mbeewuunya ningamba oba olulimi kyekizibu kubanga Allah linnya ate Katonda mulimu kyogera ku mulimu gweyakola nga bwogamba nti makanika nga bwogamba nti dereeva nga bwogamba nti omusomesa naye nga dereeva oyo alina erinnya lye kati nze ndaba nga awo waliwo gaapu basana kufikisinga gaapu eyo baleme gamba nti Allah wa Qur'ani si ye Katonda wa Bayibuli kubanga era ekigambo Katonda mu Qur'ani kikola ki mwekiri naye lwaki bo bakola ekigambo ekyo era ffe Allah yatugamba dda mu Qur'ani Sheikh ojja kutusomerako mu ssuura ey'omusanvu suratu Al-Araf aya ey'ekikumi-mu-ekinaana net tubeere nga tusimbulira awo kubanga ndaba nti obuzibu bwabwe bulabika buli wano ku lulimi walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi agambye bw'ati ne Katonda alina amannya amalungi kale mugamusabise ne bwe tukomaawo Katonda alina amannya amalungi kati bw'otunuulira mu kontekisiti wali Oluwarabu egambye nti walillahi asmaul husna Allah alina amannya amalungi gano amannya amalungi gali mu bitendo bye bye tumutenda nabyo naye ng'ebitendo bino attributes omuzungu yayise attributes ebitendo bino tebijjaawo linnya lye ery'obwebange Allah nti walillahi al-asmaul husna Allah lyerinnya lye ery'obwebange kati bino bye baleeta nti Katonda ekyo kitendo kye bamutenda nakyo Allah olw'okuba nti yatutonda so Katonda si linnya kitendo ekiweebwa omutonzi nga bw'onoogamba nti makanika ne makanika oyo alina erinnya lye ye John makanika oyo alina erinnya lye ye Fahadi kati toyinza kugamba nti
ono si ye Fahadi wabula ye makanika erinnya lye yani nti oyo omusajja si ye Fahadi omusajja ye makanika nze mumanyi era bakusinga nange wakati ati si ye Fahadi makanika bagende omusajja ono aleka ekizibu kyova olaba actually bwe tuba tutunuulira mu lulimi seeka sandyagadde abantu babuzaabuzibwe nga batunuulira ebitendo bya Katonda. Amakulu nti wali ku topic waggulu. Yes. Bantugambye nti Allah si ye yakuwa owa Bayibuli. That would be very okay. We bandireese ekya Allah bandireese linnya lyoli. Bandireese nawuni ku nawuni. Neemu ku neemu mpulira bo balese neemu kukiko attribute kati awo omuntu yenna osooka heading eno ogikubamu ebiki ebituli nze nali musanyufu kubanga lwogenda ayambadde ng'emabega gataddeko Allah omuntu akoze ekyamanya yateekeddwa okukulembera buli kimu sekagenda mu maaso kati ebitendo bya Allah bingi walillahi al-asmaul husna Allah ine ebitendo biki ye Katonda yagabirira yagaba obulamu yawonya yazuukiza ebyo byonna bitendo sifaati za Allah naye ayina erinnya lye ery'obwebange ye Allah kyova olaba bano abasajja kubanga bo bakujjukujju bagezaako okubikka erinnya Allah bateekawo Katonda bateekawo attribute kyova olaba n'omusajja omuzungu bw'atuuka wali ate mwattu ye tagenda kuteekawo creator ate yateekawo God kati ne weebuuza lwaki that confusion kubanga God bw'okizza mu Luganda tekitegeeza Katonda. God kyo kitegeeza ati lyerinnya lye ate what is the name of God alina okulanga bakubakuba ki kati bwe kigambo God ate kyo kitegeeza ab'oluzungu baakiteekawo ku buli kyonna ekisinzibwa. Kyonna ekikola ki ekyoluwalabu ilahu kyova olaba ate ekyabwe kiyambijuwa singa bwe tujja okutuuka waawo tujja kukola ki naye mbadde nkyali ku kino ekya attribute nenawu neneemu erinnya n'ekikole ki n'ekitendo balina kusooka kwawula bino ebibiri batuwe erinnya basooke bave ku kitendo kubanga ffenna tukkiriza Allah yatutonda era mu Luwarabu bamwita al-Khaliqu ngeno mukiri eno musatu ya5:9 ayi esembayo Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Allah al-Khaliq omutonzi al-Musawwir kakati ekyo bw'okizza wali mu context bo baba bavuddeko kubanga they cannot interpret, they cannot translate the name of God to be Katonda. Toso agamba nti God is Katonda ate creator ngolo bakugamba nti creator ate omutonzi. Our creator is God. You see, God is our creator. And what is the name of God? Ani wakulinnya ddala alaba kati oyo yenna confusion lwaki bamuleeta bamuleeta okubuzaabuza erinnya lya Katonda kiri kyayogera mu Yeremiya kiri kyayogera eri mu Yeremiya bajjajja mu banneerabiza erinnya lyange Yeremiya 23 layini ya 27 seeka nayo katugisome kale tugisome kino bakikola intentionally okubuzaabuza okukyankalanya okukyamya okwerabiza abantu erinnya ly'omutonzi eyatonda eggulu n'ensi nti ye Allah kati ekyo bakijjawo nagamba nti ye Katonda linnya lya mulimu ayitibwa Katonda kubanga yatonda naye oyo yatonda yaani agambye bw'ati abalowooza okwerabiza abantu bange erinnya lyange okubeerabiza erinnya lyange olw'ebirooto byabwe bibabuulirigana buli muntu munne
era nga bajjajjaabwe bwe beerabira erinnya lyange olwa Baali. Abantu erinnya lya Allah balikola ki? Balyerabira. Ate mu kulyerabira teyali accidento, kyali kigenderere. Kyobalaba mu Yeremiya 23:27 nti bano abeerabiza abantu bange erinnya lyange. Amakulu nti bakikola bakigenderere. Waliwo akakundi nga ko tageti yaako kwerabiza abantu ba Katonda erinnya lye. Ne bakuterawo Katonda, ne bakuterawo God, ne bakuterawo simanyi Elohim, ne bakuterawo Yakuwa, ne bakuterawo Ndi, ne bakuterawo Ya, ne bakuterawo Alpha ne Omega, ne bakuterawo Yesu, ne bakuterawo amannya mangi. Ako gonna kupalapalanya ng'ekigendererwa okwerabiza abantu ba Katonda erinnya lya Katonda. Kyovalaba omuntu avaayo in broad daylight n'ayogera ekigambo nti Allah wa Quran si Katonda wa Bayibuli. Yatakwatidde na ku musenyi wadde. Abasiraamu mu Quran tukkiriza Katonda yakola ki? Yatonda. Ne Bayibuli mugamba Katonda yakola ki? Yatonda. Kati okugamba Allah bwandibadde oteekawo bwe mu Bayibuli Katonda gw'ogambe yatonda eggulu n'ensi yaani, gwanditadde ku minzaani eri nti Allah wa Qurani si ye oba Jehova oba Yakuwa oba Yesu wa Bayibuli. Ne tumanyi nti olina erinnya ly'ofrontinze so si kitendo. Kitegeera. Kubanga kino ekitendo kikatinga cross. Allah ye yatonda. Bw'oba ogamba olinayo Katonda omulala ye yatonda ye yaani muteeke ku ki? Ku minzaani. Ekyo bwe bamala okukigwa from their heading nga ffe Qur'an emaze okutukakasa nti Allah ebyo ebitendo bibye. Ne bw'ogenda mu suratu Al-Isra sura 17 aya 10 eyogera ensonga y'emu nti Allah ayina amannya mangi, ayina ebitendo. Fad'uuhu biha. Kati bw'otunuulira ekitabo kino kyawandiikibwa Sheikh Ahmed Didat. Nga omutwe gugamba what is his name? His in capital letters. In capital. Omutonzi oyo wa waggulu fenya gwe tukkiriza erinnya lye yaani. Kubanga kyenkakasa erinnya lya Katonda ng'olulimi lwonna bwe luli erinnya terikyuka. Bw'oba gwe Semakula bw'ogenda e China tebajja kukuvuunula bagambe nti Semakula mu Luchina kitegeeza fongo. Nti oba Jetiri wajje Uganda bwe bakivuunula kitegeeza kasozi. Erinnya lisigala ki? Lisigala nga bweri oba ogenze China oba ogenze Russia oba ogenze America gwe kasozi. George Bush we yajja wano okukyalira Uganda tebagamba nti George Ensiko azze mu Uganda. Erinnya lyasigala Bush. Kati lwaki bwe batuuka mu biwandiiko erinnya lino ne balikyusakyusa? Nti bw'ogenda mu Luganda lifuuka kino, bw'ogenda mu Lufalansa ne lifuuka kiri, bw'ogenda mu Luzungu ne lifuuka kino. God ate Katonda ate Jehova ate Yakuwa. Bw'aba ye Jehova lwaki tabeera Jehova throughout? Lwaki afuuka Jehova mu Luzungu mu Luganda n'afuuka Yakuwa ate mu Luchina n'afuuka ki? Kati ate Jehova nga tawadde Jehova mu bitabo byo mu Bayibuli zonna. Ate ebayibuli eziwandikiddwa Amerika zezimuyita Jehova, eziwandikiddwa Bungereza ate zo tezirimu Jehova. Buli awali Jehova bo bateekawo ani? Yahwe. Kati baba Amerika ne babijjawo nti Yahwe ffe tumumanyi. Kati oyo Katemba yenna bagendereddemu kintu kimu kweka linnya lya mutonzi. Kyova olaba Ahmed Didat bwe yawandiika ekitabo kino what is his name ku peegi namba 21 ayina ensonga eno gye yayogera. N'agamba
if Jehovah is the name of God Almighty, singa Jehova lyerinnya lya Katonda owekitiibwa omugulumivu, and if the 27 books of the New Testament were inspired by him, singa ebitabo 27 ebiri mu ndagaano empya yali abitaddeko omukono gwo okubeera nga bituuka ku nsi, then it is an anomaly of the highest order that he, Jehovah, failed to have his own name recorded in his word, the New Testament. Kibeera nti buba bunafu bwe okubeera nti mu butuufu erinnya lye lyerabirwa mu bitabo 27 eby'endagaano empya byonna. Amakulu nti bw'ogamba nti Jehova lyerinnya lye, lwaki bwe tutunulira mu ndagaano eno empya yonna tewali bwe tusanga linnya lya Katonda nti Katonda ye Jehova? So nga ate Yesu yali akyogedde, nga ate Yesu yali asomesa abantu bategeere Katonda. Omusoma mu Yokaana wano 17:26 Esoma ki? Naye katusooke tutuukeyo 17 Yokaana 17 ono onyina olusembayo lwa 26 lugamba era nabategeeza erinnya lyo era ndibategeeza okwagala kwo kuwanjagala kubeerenga mubo nange mubo. Kati Yesu yabagamba linnya ki? Eryo lye yabagamba eryo. Ono Jehova n'abeera nga yabiira erinnya lye yabagamba endagaano yonna enkadde egwako nga terina walabiseeko. Lwaki tetuliraba mu Bayibuli nti awo Yesu n'abagamba erinnya lya Katonda waffe ye Jehova, oba erinnya lya Katonda waffe ye Yakuwa, oba erinnya lya Katonda waffe ye Ndi, ng'ate ono akakasiza yali bategeeza. Kakati eryo lye yabategeeza Yesu, mutubuulire yabategeeza linnya ki? Ate nga ye bwe muyita Katonda yabategeeza linnya lya Katonda ki? Ebyo byonna bibuuzo. Kyekino Seeka kyagamba wano nti Jehova bwe libanga linnya lya Katonda kijja kitya okubanga endagaano empya yonna kigambo Jehova? Tewali Yesu yakyogererako nti abannange Katonda wamwe Jehova. Ebitabo 27 lwaki erinnya eryo teririiwo? That is one. Najja wano ku page 31 nayogera ku God. Nagamba unique name for unique God. Nagamba we Muslims prefer the Arabic word Allah tulabanga kigambo erinnya ery'Oluwalabu Allah. We prefer the Arabic word Allah to the English word God. Tugulumiza linnya liri ery'Oluwalabu Allah okusinga ku linnya ly'Oluzungu God. Because this English word God is often misused or misapplied. Kubanga erinnya lino God ebiseera ebisinga liteekebwa mu kifo ekikyamu oba ne likozesebwa mu ngeri enkyamu. Kati nti God lirina obukendeevu. Tetuyinza gamba nti lyerinnya lya Katonda. One, bateekawo gods ne bateekawo s nefuuka plural nti bafuuse bangi, oba ne bafuula simolo God ne bateekawo kasimolo gi olwo nekifuuka kisanamu nekifuuka ekisinzibwa kyonna, oba ne bafuula Katonda mukazi goddess. Ngera kirabikirwa eri mu Bassekabaka nga bagamba Solomon yasinza Katonda omukazi. Kakati ekigambo God is not a perfect phrase, perfect word to refer to the creator of the heavens and the earth. Kyovola baffe tuprefaringa erinnya Allah okubeera maintained mu context zonna nga n'amateeka g'olulimi bwe galagira. Erinnya lisigala nga bwe liri terikola ki? Terivumbulwa. Nti bw'ova wano n'ogenda e China gwe tumusiime nga eri bagamba tumusiime mu Luchina kyeki?
Zansise. Tusanze okulaba misa Zansise. Nabo bajja kuyita Zansise tojja bitegeera. Sirinnya lyo. Erinnya lyo gwe tumusiime. Kati erinnya ekigambo God is not a perfect word to be used for. Dikyukakyuka okusinziza ku ki? Kyova olaba Allah tosobola gamba small Allah, tosobola gamba capital Allah, tosobola gamba female Allah, tosobola gamba plural Allah. Allah lisigala liri unique kubanga lyo lya mutonzi w'eggulu n'ensi.